Farouk tulabe musajja mukulu Sande ate kyatugamba. Sande Charles wasizotya nkakasa nti weeyagala. Obanga weeyagala tubulire kichwezo okweyagala nakyo mu programu Omusunsuzi tugendere ddala mu maaso. Good morning. Good morning. Njagala kwebaza omulabi waffe owa Salt TV nti kyokola kya makulu. Farouk Sako na ngoyo bukede bulungi tetulina buzibu bwonna era njagala kutegeeza nti wano wenyimiridde ndi ku ofiisi za NIRA zino ezikaba ndagamuntu birth certificate nti wano enamayingo abantu bonna we bafunira endagamuntu zaabwe. Njagala kutegeeza nti saawa zino wenjogerera omuntu w'enamayingo oba waawa nga weetaaga okufuna ndagamuntu wano ku ofiisi teweetaaga kukeera kubanga osobola okujja n'otuula ebbanga eriwera nga tonafuna kyewetaaga. So n'olwekyo olina okugumiikirizaako olabe nti abakola mu ofiisi zino balina okutuuka ne bagulawo olwo gwe n'ofuna service zaabwe kubanga wenjogerera bw'otunula emabega wange eyo ofiisi yaabwe naye tenagulwawo mpaka saawa zino. Era njagala kutegeeza nti waliwo n'abakedde okulaba nti bafuna ku ndagamuntu zaabwe olwo bagende mu birala naye akyali wano basobola okutugenda kuba tumweyungako atubuulireko katono lwa abadde aze okukola ki avuddewa na kiki kyayagala wano. Pozi amanya g'omuvuka amanya gange Otieno Edwin nvira mu Budidi Town Council naye nsomera Busha District ndi mu senior 6 babadde John batugamba baagala ni numbers okutuwandiisa mu bibuuzo bya UNEB kati ni numbers netutabera nazo ne batugamba tuddeyo gye tuva tufune IDs twewandiise kati nakedde waneno ku makya saa 12 tewali ogwe nasanze nga bagaddewo. Mukujja obadde olina okujja ofune nini namba ate oddeyo ku ssomero ogenda osome? Yewe ekitabo ekiri kibadde nti nfune nini namba ndeyo nayo ku ssomero nga ngiina. Kati naye sasobodde kubasangawo nkyatudde wano nga mbalinze bajje bankoleko. Olowooza oviiridde ne Budidi oba oviiridde Busya? Kuba navuliridde Busya ensooka nenzijja n'ewaka kati nempikinga foomu zange nenzijja nazo wano olunaku olwaleero ku makya ga leero. Kati wentuuse wano tewali ogwe nsanze. So olina okubeera omugumiikiriza? Ekiri nti nina okugumiikiriza okutuusa lwe banajja bankoleko. Naye ate oba tofiirwa amasomo? Amasomo go ngafiirwa lwakuba kiri nti nina okufuna n'ennamba kozi kiri kya mugaso nnyo okuba n'ennamba ne bw'osoma nga tolina n'ennamba tebayinza kuwandiisa. Kati kiri nti nina okugumiikiriza ninde nfune n'ennamba ewe mba nfiiriddwe okusoma ngenda kuddayo just nkope waaka mbuuzeeko n'emikwano zange abasomye basobole okunnyonnyola bulungi bye basomye. Abo be bamu kubaze ku ofiisi wano okufuna ndagamuntu nga bwe muwulidde agamba nti yakedde ku saa 12 nga yeetaaga afune nini namba addeyo ku ssomero agende yewandiise kubanga ali mu kibiina ekya siniya ey'omukaaga nti bw'aba talina nini namba tasobola kuwandiisibwa ate ne bw'asoma nga tatutte ni namba eyo era by'abasoma abasomeredde bwereere. So ye embeera eri enamayingo naddala mu ofiisi egaba national ID birth certificate era otunula wano ku kino kyekipande kya NIRA era wendi ndi ku ofiisi zaabwe ye embeera eri eno.